Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye tetugenda kiwulira tugende mu maaso okay ezibulayo balance Team Shadia ine emitwalo 88 Team Shadia ine emitwalo 88 Team Jessica lindako Team Shadia emitwalo 88 Team Jessica emitwalo 67.15 Team Jessica ine emitwalo emeka 67.15 Team Jessica ine emitwalo 67.15 Team Shadia ina emitwalo 88 okay abange wero wisha asindikidde emitwalo 5 nagamba okusinziira nganze wero wisha eyatambula n'abantu beddundu from day one ne Shadia namuwulirako ne Shadia ne Jessica nemulabako emitwalo 5 kanabe emitwalo 5 Shifa, I've sent you she was in English and she was like 500,000 Shifa, I'm sorry I've not been online, I've been busy of lately, but 500,000 goes to Team Shadia. Mutu wetoto, mama toto, mukoza bana, mukoze, mwebala bana, mwebale, mukoze rinya, mwebale, nze nsanyukira amafuta g'envuga buli Sunday nenkabira ettaka oba Team Jessica oba Team Shadia utajiju nze njalaba abagole nga bashayininga nga balina ettaka mu mannya gaabwe okay abange Team Jessica sente mmeka emitwalo 67.15 muwa akazindaalo Team 15 zigatteko from Team ki Queen Shani atuwadde 15 Team ki Team Shadia okay nga bwengatta tomanyi linnya lye yiga enkwata y'abagagga likubula litya jazz kati lijjukire omutwalo gwa Team ki tugenda gusazamu because tomanyi yazituwadde oba werabidde yazituwadde then era n'ennyinizo tomujjukira lwaki ojjukira nti za Shadia nga tojjukira yatuwadde tekikkirizibwa kwerabira bagagga wano no ani nejasi kyokulemererwa yonoona kano kalulu abantu bakutugiraawo ndeka omasoma tugende ku toto Team Jessica emitwalo 2.15 ebiri sigirinaawo ku MTN yange gye nnina yino nsembye kufuna mitwalo 5 nenfuna 2 agamba Mibra nfuna omutwalo gwa Agatha okay ziri zaaluli so ate osoma n'enkadde ongambye yogere erinnya liri ogambye wali erabidde jazz nagutaddeko guguno wanene edda nagutaddeko genda maaso okay abange Team Jessica tuyimiridde tutya Team Jessica tina emitwalo 67.15 Team Jessica emitwalo 67.15 obugalo bwa Team Jessica Team Shadia tuyina akakade kamu mu emitwalo 38.15
muweko ku mwami Ibula akazindaalo. Lwaki batiimu Shadi yamulemera akazindaalo mukawe? Twagala Jessica atubuuze. Okay. Bwebudde kati. Jessica buuza ku bantu. Bale mutekeeko ssente. We have speech eri serious. Okay. Speech zigenda gira katu speech twas free. Atubuuze Just yabuuze ku naye ate bwabuuza akawe ne Shadia. Kategeza gwe mukwana no. Nze noonya ssente za gadi bagole bano. Nze ndi tiimu bano abagole. Ndi tiimu bagole bange. Nze buli ssente wejjambuuka buuka. Buuzaako weddoboozi tuwe n'atalina eddoboozi. Tunuuliza mu bantu wali jasi. Ayogera Luzungu naffe tujja ddogera. Toyina Shadia Luzungu. Shia wanji bagambe lwaki toyina Luzungu? Luzungu ndumanyi. Chiwe nawe wasoma naye yasoma. Okay. Bane muwereze ssente kati tunoonyaayo akakadde kamu emitwalo 3. Oli ne bwakakwata n'akatuwa lumu n'agamba ttiimu eno we tumalira. Tunoonyaayo kamu 3. Mbaze bubi? Okay, let's go. Si ayina eriiso. Ayino kandi ule. Ndaba no fani wessanyu. Ndo nayogera naye afa. Lengere. My people, thank you for supporting me. Thank you for finalizing. I still need a lot of money. You're so demure. Oh my God. Hi Nazala. Hi Sezala. Just help me support me, Team Jessica. Yeah. So that we do what? So that we get, we buy the land. Yeah. For these 2 people, I ask you to contribute. Yes. Yeah. Team Jessica, when I show me some. Then after contributing, we do the Kalulu still, eh? Exactly. Okkiriza era bwe tumala contributing nga tusimba mu mugongo but you said we simba in the mugongo here. Tubasinga sente tewaba kalulu not so. Naye ffe tubasinga. Then I will accept. Oyo gwe bayita Jessica takkiriza mpaka till her last breath. Tasemba nakyo. So bambi batiimu Jessica, I need your support. But singa kinene nnyo tuli mitwalo 67. Yes. Bo bali mu kakadde kamu point something. So mundako okwagala guys. Okay. My fans, show me some love. Wow. Yeah, we want to support these 2 people. So mutuwagire nga mutusindikako ku sente. Wow. Yeah. Okay, tweyongeddeyo. Faruku gwe tolina kwogera. Tukulinze mu time ya kulonda. Naawe olonda leero. Twakoowadda, tosalawo, tolonda. Wano wennyini ng'abantu bakyaliko ku TikTok. Abantu bali 106. Ku YouTube bali bameka? Bane okuva obweddo ngamba emitwalo 2 teziriiko. Nakomye ku mitwalo 5. Okay. Okay, yes, YouTube kuliko bameka? Bameka. Chenkubuza nti sikyozzeemu. Okay. Shadi yabuuza ku bantu. Online family, I send greetings to you. Hope you're doing well. And thank you for supporting and the love you have shown me. Yeah. I really appreciate. Yeah. They thought you don't have the English. Okay. And I beg you to continue supporting as you have been showing me the love since last year. Yeah. Okay. So far we are not so bad. But they should continue. Yes. Wow. She sought the new what? Ate Millicent gundi Jessica yangaye nti akagambo ke kakulema okuyiga akakogera aka atya akogera atya Millicent. Pardon.
Akagambo ko kadde gundi akogera atya Millicent. So demi. Kwa gambo gera no kyogera natakutegeera kyotegeeza. Naye unyo omuntu atakwata. Alright, kirishityeyo bannange team Shadia team Jessica tubakowoola. Kirishityeyo. Okay, who is this? Unia team Shadia omutwalo wagulabyeyo Jess. Kubanze wano sigulabawo. Screenshot agimpadde wano. Eraga werezo omutwalo gwa team Shadia on my Airtel number. On Airtel, yes, but wano it has confirmed nti guze wandiko omutwalo ku team Shadia. Okay. Kirikyeyo tugenda ku climax y'okusoma abawanguzi. Tugenda ku climax. Tunonyayo 1.3. Tunonyayo kamu asatu. Banange tweyanza nnyo our well wisher. Thank you so much for standing with our bagole. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. They are going to shine. Yeah. So, tweyongeddeyo leero tuva wano nga muyina ettaka. Kirabika kitya okola embaga tukube dance tulye emmere tukole okwanjula tubaleke nga temuyina kye mwekoleddewo. Is that fair? It's not fair ddala kusinziira ku bantu ekika kye tuli. Yeah, tunonyaayo 1.3. Tuggalewo tetudiddamu kubagamba mbu Gad and Millicent ate ettaka. Tusigala tunonyeyo butono nnyo bwa sementi na musenyu na mabloka just. Ate tezijja ggaana ezo. Nga tumaze ofuna ettaka nga tulina tulimira emmere. Hey. Okay, kiri kiti eyo nga bawoze. Jessica oyinayo kamenti kuwondi awo. Gutuuse omutwalo baguwandiise dda. Okay, so Shadia ali Jessica ayimiridde atya? Jessica yabadde wano n'abakanada be baalazeewa. Bagen. Tuddemu twogere meka wali? Team Jessica, tulina emitwalo 675,000. Yes. Then Team Shadia, tulina akakade kamu emitwalo 39,500. Okay. Ate nga tunonyaayo kamu asatu. Ye balance. Kuliko abantu bameka? Bwe baba bakutte buli omu n'asindikayo oba omutwalo.
Okay, Shadia Ju. Bagamba Shadia Ju naye maama bwe bituuka ku by'okukiyimirizaawo. Okay. Waliwo atuwaddeyo omutwalo reason sigitegedde. Waliwo omutwalo oguzze ku MTN reason sigitegedde katugirinde. Waliwo atuwadde maama eno message eragawa. Reason sigitegedde tufunye emitwalo 10. Reason sinnagimanya n'ekyensinga omumanya tunonyayo kamu 2. Naye nga toto tunonyayo kamu 2. Waliwo atuwadde emitwalo 10. Sinnamanya reason wajje ziraga kamulinda ajje ku ssimu yange. Nkimanya ekyokukola akimanya ajja kujja ngambi. N'ow'omutwalo sifunye reason. Ngosese ekyokukola akimanyi. Kubanga tulinayo 10 eribungeeteraawo. Nga liri awo naate mbagambye it's from me. It's baluzungu agambye it's from me. Omujamani anti omujamani twakomye ali timu Shadia atuwadde 10. Sibawulire engalo zibulamu. Bana tweyanza nnyo tweyanze game kwano. Yes, bamuwa akazindalo webaze ku bantu. Okay. Bana team Shadia tweyanziza nnyo tweyanzige. Neyanziza nnyo mukwane yakasi. Babuulire ne sente ze tunoonyaayo. Kamu 2. Tubulayo kamu 2. Tuggalewo kubanga tuggalawo project ey'ettaka. Tuggalewo project ey'ettaka. Ate nga ne project ya Faluko okuba mu bakakyala 2 nayo tugiggalawo. But sincerely was that a project? Engeri laavu y'omuntu gye mukola ki? Allahumma swalli. Yes, kigwa leero ababadde bayomba Faluku naye tasalawo. Yeeyogerere aren't you a man mubikole muweereze ssente. Faluku mwaka zindala tubuulire era agenda kulonda asalewo tubuulire Faluku. Yogera yimirira obagambe bakukowa tebamanyi gy'ogwa tosalawo bw'oba n'olimbu bwe biti bw'oba n'ono bwe biti. Bamikwano neyanziza nnyo ne wandyogedde nno nabo luzungu oba neyanziza nnyo neyanzeege. Yes, mwebale kutwagala bamikwano. Akiggwa leero leero mugenda okakasa ani yaani naawe ogenda londo obeeko Faluko yaani bulijjo mundaba bulabi temumanyi kiggwa leero naye nga mbasuubiza ngenda kulonda omukazi gwe njagala leero ogenda londako bane muweze ssente tulondeko muweze ssente leero tulondeko Faluku asalewo bannange. Yes, Zemio just message eyo enamba ereta USB agambye tiimu ani mumwewuliriddeko agambye tiimu Shadia omutwalo guwandiika awo. Oh dear, thank you so much. Twali tetutegedde gye ziraga. Thank you. Okay, abange kiri kiti eyo. The pressure is pressuring. Nze pressure yange weti kusiibula ddundu leero nga Gadi ne Millicent balina ettaka. Nja kwebaka. Oh my God. Mukube kalulu wamma. Wow. Kigende mu record. Nti embaga yaliwo 26 April. Zegad. Wasagwe ayinaba bazimirise. Kwa mukazi wange. Gwe mpasiza. Kubera na okusoka leero. Ubide mbulungi. Tukagana mbwa. Bwade ne mbula.
Millicent jakwagalanga jakukumanga okutuusa okusobola okutwavuganya Katonda bwe yalagira yankulayidde bwetu. Nze ayinega bazimirise fumbirwa mbegadi okuba abazee wange omufumbo okubeera nawe okusooka leero obubi n'omubulungi obugaga n'obwavu obulwadde n'omubulamu gad nja kukuumanga nja kukuwuliranga okutuusa okufa okubitwawukana. Abiri mukaga Apple ne tubawa a plot of land. Webasobola okuteeka business n'okulimira emmere ate nga libali mu nsonda libalinaanye wano wennyini ku neighborhood. Yes, nze mbalinze okumanya mbimala leero we mumalirayo nze mbagamba ekiddako nga mukyaliko mulaba wano si kugenda mbu ateeka tulabe ate tugende egindi wano we mugenda omumanyira nti kino kibadde kinsuza ntunula. Mpuliddeyo message waliwo muzira kisayagala shifaafu n'otulo muba mugwa mulaavu mwe bana abeewasa nze Winnie Nansiima atuwadde akanaana sitegedde ttiimu ki akanaana kali awo kabungeeta tunoonyayo 1.2 kamu 2 tunoonyayo $1,200,000 bannange. Tusoke tusabe Millicent sabaye essaala abantu ensawo zisumulukuke bane tusharinge live nga batero kikola blo tusharinga live oyinza okuba toyinaayo omutwalo gotuwa naye nga bosharinga live egenda tuuka ku muntu nga kapena agimanyi nga naye gyali abadde tamanyi nti live egenda maaso agambe nti kituufu Garden Millicent must shine okusinziira ku lugendo gye tuvudde atuweeyo 5 nga gwakikoze lwa kusharinga live eno. Ate bw'otappinga screen tufuna network ennungi bw'olikinga no commentinga we appreciate you all. Okay, Millicent yango sabeyo ku ssaala Faruku asabe yiye gwe saba yo yattaka eyange yattaka sente zigweyo akamu 2 ako kalabike nga tetunnava wano mu 30 minutes ziri sawa 5 kitunde Uganda bannanga batula tudde wanna abaana abato bambi tebagenze kwebaka kuba baagala kulya ku keke na soda. Choka naffe tulayira tugamba akamu 2 kamalalabe because we should have a reason as to why we are celebrating. We should have a reason as to why tugamba happy anniversary and congrats when they have a land. Kati just not these kids are seated here, they are waiting for the cake. Ngabo bamanyi ku soda ne cake tebagenda vaawo naye tunoonyayo kamu 2 singa kajja mu 30 minutes nga tezinawera ssaawa 6. So jangu abantu obegayirire Millicent oyogere nabo ndabo obumesagi bwa mobile money bukendedde mobile money network ziganye ba mikwano ziganye naye bagambe tebamanyi tuli mbwetaavu balabe ku mugole tuli mbwetaavu lwaleero bwa kugula ttaka mami agambye kigwa leero teri manya mbu tumala wano tusooke tutambule mukigwa leero naye akakadde kamu $2,000 kekabulayo nze mane counter nza accountinga kati nkowoola bule yaleeyo 5 2 mutwalo 15 nga twawulako nfune ttaka tugaziwe tusobole kweyagala nga tusembeza nneeno nga tubuukabuuka. Akanaana kavudde wa Win Love kagenda wa Team Shadia kale tweyanza nnyo Win Love. Thank you so much. So bulaina chinayo ku mobile money atekeka ku namba za mami zireta manya gao tukiguse tusale anniversary abana bali cake nga tebana kwebaka balinze anniversary y'omugole. So nabasonze abatu supportinze mzino competition ze tubaddemu tubeyanza nnyo mwebale eddala naye tukyabulayo kamu $2,000 kyekiriwo saawa zino
kati nkowoola obuwagizi bwammwe mamanyi temulemererwa temukoowa temulemererwa so ninze obuwagizi bwammwe tulagire ddala omukwano ogwa bulijjo na bulijjo gwego. Okay. Wano omwami wo ayogereko eri abantu. Mama wanje kwata muwo mugagga sente azogerere. Shadi ova kuyiriba Ashraf yani basindikidde ka message ku simu yange mwami wo muganda wo okay balance one sikitegedde ojebiri jigenze wani washadia kati counting down kale okay zino za mwami Ashraf. Okay mwami Ashraf, thank you so much. Team Shadia ezifunye sente. Okay wa mwami God mami nafunayo mukwano gwange oyo. Okay kululwa. Okay tivayo kyabula amazina mukwano gw'omwana gunzito banna banna nga bali ku mukutu aba TikTok ne YouTube. Just a minute. Sharon Namtebi 10,000 Team Shadia. Omutwalo Team Shadia. Sharon, thank you so much. Yes. Wabula mwandi siriseko respect us. Mutuweko ku respect. Mukolo tegwabaddeko kaadi guno. Yeah, we can, please. Okay. Tuli tutya? Ziri tutose ntuzisse ebbali. Katuli kutemaatema nkitegedde. Akamu abiri tuli katemaatema tutandise countinga bupya. Eritoto tugitadde ebbali. Katutandise olugendo lw'akamu abiri. Okay. Senga nakafeera. Tugende maaso. Tugende maaso. Gloria emitwalo ebiri tannatugamba tiimu kyoke. Senga okomyewo okuwulira. Wow. Lindako. Winnie Nsima atuwadde omutwalo. Tatuwadde reason. Tatugambye. Okay. Tukyagenda maaso. Jaso inayo obubaka. Mwami God gira oyogera, sorry. Okay. Bannanga bali ku mukutu abatulabira mu nsi yonna aba TikTok ne YouTubers tubeebaza nnyo kye mwakakola essaawa zino beebaza nnyo ddala. Wabala kyemanyi timusobola kulemererwa abawagizi ba tiimu Jessica ne Shadia beebaza nnyo naye nga kyemanyi timugenda kulemererwa esente ezisigaddeyo. Twetaaga obuwagizi bwammwe essaawa eno ate era mbasabira nti weemujje Katonda abongere emirimu mukolere ddala ssente. Weemujje Katonda agenda kubaweereza emirimu muzzeeko ssente ezo. Kyemanyi tosobola kugaba n'otafuna. Yes. Teri mugagga asinga oyo agaba. Buli agaba yenna mugagga. So mbasabira essaala eyo teri kulemererwa mu byokola bw'oba ng'oli mugabi. Tosobola kulemererwa, ekyo tekiriiyo. Era tobeerangawo ng'ogabye n'ogamba nti olina okulemererwa mu bulamu bwe, tekikiriiyo. So mbasabira essaala eyo etambule nammwe, twetaaga buwagizi mwammwe, mwebale nnyo. Okay, tweyanzeege. Bannange abatuwa ssente zigenda ku koze ennungi. Gye mutegeddeyo abagole baffe abo.
kiri kitya tote empya zetunoonya okay tunonyayo miliyoni 1 kyatwala okwebaza mwena ab'Edundu muliwa abawagira tiimu Shadia muliwa mwamuwagidde mwamalaze dde obuwagizi bwammwe munsawa mwagira ekikigwe mubeere siriyasi sajja obweda bakwata mu bizikezike akalulu so banange mwebale kuwagira mwebale nnyo mwebale ddala banange sisobola kubeebaza nimmala naye kyemumanyi ndi musanyufu yena yatoola ekikumi kye mwebale nnyo mwebalire ddala okunjagala mwebale okundiisa abaana banyirira nze nyirira omukyala nyirira abaana bambala bannange oyo Yesu akujja mufuna kutuza n'abalangira yes akujja mufuna kola ki n'akutuza n'abalangira bulazi yagambye oyo gadi tapowa sisobola mpoze nga nvudde mu nsi siremererwa yes bannange Yesu abanjagalire bino kankomewo nsigazemu amazina mwebale nnyo mwebalire ddala mwena abali wano mutambule mirembe nga twala omukisa guzo nno era okukoowola mwenna abali ku mukutu batiimu baguleta opportunity manyi weemuli awo mwena kati muli ba ttiimu Jessica nkimanyi mukikwasaganya ekintu ekyo CEO ali yatudde dda wano wali mu ntebe muwoleze ka message wano mulage obuwagizi temuyuwaayo ttiimu Jessica so ba ttiimu Shadia wena bwe muli make sure ekintu tugende nakyo nga tukiwangudde tumule sente zengana ki kati kamu 17 aba ttiimu Shadia ttiimu Jessica mukikwasaganya tulabe anaasinga aba ttiimu Jessica yagambye tumutwalira ku ssente bututebya ambyo by'omugongo tibiriimu kaakati awo kweri ddala kati mulage amaanyi buli omu alage eryanyi lye tulabe amaanyi wegali ne wegayimiridde ate njagala kwebaza wali ono omukyala aweeredde omwana P7 musooke mudde mumukubireko mu bugalo bade sinamwebazaako banange wonna wooli bangambye oli Dubai nze nkwebazizza nnyo ebyensusso ate oyo gwowadde mulaba ebirungi bye tufuna kiki bireeti bwe mbudde ku ssimu manange from Shamimu atuwadde omutwalo tiimu Shadia kibadde kigendera ku ki bweno tulinze gwa mawulire amalu embadde just nyina akasimu nga like it was a special call for some personal reasons yeah tunoonya sente mmeka miliyoni 1,16 nange kifa leero yebake kutulo tubeere nga tulina abantu be tutaddeko smile tubeere nga bannange tiimu Shifaholics tiimu bonna abali wanje omutwalo ngo mukwano sigirina kati mbudde buno zennyinako zavudde from Ibrahim anti anniversary bejjukanya awo nga haipeke babadde eno babadde eri babeetoolooza 15 za Shadia. Yes, I need something to drink. Just kankoleko andeetere kyoko I want something sweet nyina lukozeti okay kale oyinza osanga nange ku ssomero bankubiranga okwogera in class kati baali bankubira bannange nyina wano omugagga gwe nninze naye nga kiri kiti eyo mirako how are you? You're fine. Biki byondyako oli tiimu ki mirako oli tiimu ki leero tewali tiimu Shifa leero waliwo oli tiimu Shadia
ojutali nga twayitanga ku bawagizi n'oyimba buli obuyimba jangu obuyimbe wano batuwe ku ssente kubanga akakadde ndaba tekakola ki tekavaayo obuyimba obujjukira eri bwe twabeeranga mugundi tiimu cheya tiimu ani tiimu dooni abadooni biki kati wano teekawo tiimu yo oba oli Shadi oba Jessica bayimbiremu obwo obuyimba bwaffe. Amannya gange nze Nakivuzi Miracle nga ngenda bayimbiramu tiimu Shadi. Abaana ba Shadi akabiri tokonako obukonyi ne kaka. 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 Tulina amata Kenya. Tulina Shadia amata age Kenya. Tulina Shadia amata age Kenya. Tulina Shadia amata age Kenya. Wanji tulina wano osinzidde wa mukwano? Wanji osinzidde ludda wa gy'otulabira? Mbalala. Mama oli Mbalala. Mbalala. Otuweerezaayo omutwalo. Awaddeyo omutwalo nsoose teekako akanaana ne nyongerako omutwalo. Oyo gwe yatweza akanaana kali nga ka ttiimu Shadia. Kati omutwalo gulaga wa? Omutwalo ogugudde yakugulidde kyakunywa. Thank you. Oh my God. Thank you so much. Yeah. Bambi jasimpa ekyokunywa kye bangulidde kituufu ate lukoze ndi wa mutwalo leeta. Wamma kwata obayite. Tufune ne wa tiimu Jessica aliwa? Yegwe. Aliwa. Yimbaye. Tulina Shadia amata age Kenya. Tulina Hope amata age Kenya. Tulina Hope amata age Kenya. Tulina Shadia amata age Kenya. Tulina Shadia amata age Kenya. Nanyongo oli tiimu Nanyongo yali tiimu Jessica. Oli tiimu yangu wetegereze wano. Ajukidde naye tiimu Jessica. Yali tiimu Jessica. Leka tulina tiimu Nanyongo leka tulina tiimu genda. Ate nkubuuza nonsekerera. Mbadde sikusekeredde mbadde ndi kusanyuka busanyusi ndidye njogere. Zibadde sanyuka. Anti abantu bagambe tunonyayo akakadde. Agamba abantu tunonyayo miliyoni. Yeze mulungi yeebazibwe. Manya gange bampita Nanyongo alekyo. Bampita Nanyongo alekyo. Ndi wa tiimu Shadia, my sister. Rachel, what you say? What you say? Sande eri wali. Wali eno Rachel fenna. Rachel. Atuvudde mu Rachel. Gira abantu tusabire esaala tunonyayo akakadde k'essente. Okusaba esaala? Tunonyayo miliyoni mwami your brother uncle afune ettaka. Nayanaga ejasi. Nanyongo oganye sabagende. Sokolete. Atwaddeyo akanaana. Obadde ngenda zirika. Obadde onzise.
Nanyonga saba. Mikwano njemba saba mikwano musirike ngenda kusaba. Ombeke tusabe. Ayi Mukama tukwebaza olunaku luno lwaleero lwasaane Mukama lwotuyingiza Mukama luno Mukama tusaba tuyambe Mukama lukiiko luno otuyambe Mukama tuleetere Mukama agetaata omuntu yenna tuleetere kasente Mukama atonange Yesu li muntu yenna akwate mu nsawo ze Yesu aleete waneno Mukama atusindikire wa anku wange Gadi Mukama solo kubeera bulungi mu nyumba mgana mpya batikuba bulungi plasta basige bulungi langi Mukama abere ne TV Mukama wabere bulungi mu lya Yesu buli muntu yenna ayimiriddeawo saba okwate mu nsawo zo zonna buli atuddeawo okwata mu nsawo zo oteke muno zonna mu kabokisi oteke mu kasepiki kafe akawayiti ya ibide nsaba tuyamba tuleetere nange nsolo kukwata nange mu jaketi yange nsolo kuleeta mu linnya lya Yesu. Amina mukubire engalo. Tweyanziza nnyo olw'ekyo. Asabidde ennyumba kuba ku ttaka mpaka weggwerayo. Ezange zengende. Tukyetaaga. Asabiddemu ne TV. Ategedde bwe nti njagala kulaba mukolo gwange. Twale esatu timu Shadia tweyanziza nkwano. Bazinire munga. Munakalala ka timu Shadia. Nanyonga bazinire bazinire. Akugadi sema ko balinda. Balinda dalimba. Kanga kuwe balinda. Kanga kuwe jajja.
Okay. Tula. Wow. Bana. Amazina jasago tegaleseyo ku message. Genda otule, tula ko takeba zedda. Hamide anti amale tugamba jazz. Tweyanziza. Banange, thank you so much for that entertainment. Kwebali? Okay. Banaye waliwo wano eyambuziza ne muwa kiri kitya. Nyina omugagga obedda gwenninda naye omugagga oba biganyeemu. Tunoonya ssente mmeka? Tunoonya akakadde kamu mu emitwalo 10 mu 12. Tunoonya akakadde kamu mu emitwalo 10 mu 12. Okay. 12. Okay. Just tuwe ku ssente. 12 bazijjemu. Abeddundo mumpagireko. Mumpeye 2 kale. Bana team Jessica tubawe kazinda. Mukyala mpaye 2. Ayo. Nange Mr. God muwagidde mwadayo omutwalo. Wow. Team Jessica, thank you so much. Ana yene ja Madam Edrine ngitaddemu. Bale mumuwe engalo nammwe. Mwereze engalo. Mugirize enkwata y'abavuga. Buli budde mwerabira omutwalo waligwa. Myaka 3 mbasomesa. Bane tweyanziza nyo neyanzige Jessica wange. Jessica wanje? Nalukenge tolwana. Nalukenge atokuba bukubi bantu. Nego manyali akutagala enza agasabula. Abagabi Nalukenge tonyiga baveeko. Muve ku mukwano gwange temanyi to best friend wange wano. Nalukenge wama baveeka abo sina bakwano bange. Baleme kunyiza toyanza nnyo Jessica tuli tutya? Tubulayo kamu mu akakadde kamu mu emitwalo 9 mu 12. Tunoonya miliyoni 1.9 mu 12 tulangirire omuwanguzi w'olunaku olwaleero. Ekiri kitokota. Bannange mukyala John jangu obuze ku bantu. Jangu tusabireko ku ssente mukyala John. Mukyala John. Bamukwatire ku bebe. Mukyala John. Bakuganye. Sorry. Togukuluma. Mwanyina omulungi soko jobuze ku bantu. Mwanyina omulungi. Mwanyina omulungi eno kayaze n'omusujja. Banange oli. Lebbiri bazijjeemu tunoonya kamucho. Eno kana tulawo n'asirika. Lebbiri bazijjeemu. Bazitadde ku ttiimu ki? Wako mwanyina omulungi obuze. Mwanyina omulungi awagira Shadia mbu. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Waayo otya kamera. Okay. Sorry, Jessica. Have a seat. Jessica bomala tubuulire. Yajewa idea ya Gomez. Kuba Jessica ali so unpredictable. Atuwa seba tatusazeeko bubinyo. Najja nga ina amyansa bwati. Anti fena abanyirira tubayita onyiriranga kasooli. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nina. Amannya n'eddoboozi. Ayebazibwe. Joseph Jacqueline Nalongo mother of Fumanyina omulungi. Bagona gage. Nebaza Katonda kulwa Mami Hope Shifa ne Uncle Ibra olw'okwagala muganda wange Gadi ne mukyala we Millicent. Millicent tukwagala nnyo. Millicent abaddawo nga mami alina kyayogera n'agamba anti ono ali mu kunteeka mulaavu.
bali muteeka mulaavu nemugamba guma nti leero anniversary yo naye bannange tubeebaza olw'okwagala okw'omukwano. Millicent oyigiriza bangi, weebale nnyo okuba ekyokulabirako ekirungi. Tukwebaza olw'ekyo. Neebaza Katonda asobozesezza bannaddundu bonna. Bannaddundu mbadde nsaba mwekubireko obugalo. Bannaddundu sijja koowa kubeebaza, mwebale kwaniriza Gadi ne mukyala we n'abaana be, ne mubaagala, ne mutabasosola, ne mubafuula bannammwe, ne mubafuula abooluganda, ne mutabakoowa. Mukama abawe omukisa. Ntwala okwebaza online family. Mwe mbeebaza obutakoowa. Wabula kyensaba, nsaba Katonda abawe omukisa, agaziye ensalo zammwe, ensawo zammwe zireme kukalira, omutima gwe muyina ogwo omugabi, Mukama abawe kye musinga okwagala. Akasembayo mbadde ku mulimu Mami Shifa nansindikira message. Ngezitowa kiro nga 3. Nenjogerako ne benkola nabo ne mbagamba nfunyemu ka emergency. Tulabagane ku macha. Angambye bannange oliridde wamanyina omulungi nga tonatuuka anniversary y'abagole baffe. Neneegumya ne mugamba munnange mbadde najjemba naye ndi mu taxi ndi mu kujja naye. Mami Shifa tukwebaza nnyo. Tweyanziza byonna by'okoze. Webale kwagala muganda waffe. Webale kwagala Millicent. Uncle Ibra. Mukama akuwa omukisa akuwa ekyosinga okwagala. Weewaawo ffe tuyinza okuba nga tetulina kikwatibwako kye tusobola okubawa naye Mukama akebera mitima. Mukama akebera mitima. Tubaagaliza birungi byereere. Ate ne Gadi naawe webale kubeera mutuuze mulungi. Amen. Weewaawo ddundu maybe yandibadde nga eyagala kusembeza nga nawe tosemberezeka naye. Webale gwe ne mukyala okubanga namwe muli batuuze abalungi. Amen. Mukama abampeera omukisa. Amen. Hi dear, yes. Ngomekereze mako. Wanji. Bannaye werowisha obadde ogamba timwani Shadia kamwenda like emitwalo 9 aweereza emitwalo 9 giveewo agambye emitwalo 9 girudde mu ddiiro tutandika akakadde tweyanza nnyo tweyanzege kati katuyiribe akakadde kano atututte mpaka kakadde nzirabye yazitaddeko dda wano. Yes. Zakia Musubika atuwadde emitwalo 2 atandise nno ku kakadde. Atuwadde emitwalo 2 n'agamba Shadia. Agambye Shadia a reason. Engalo. Tuyina Henry Sajjabi atuwadde omutwalo gumu kitundu naye simanyi gulagawa. Gumu kitundu simanyi gye gulaga. So, guli awo gubundabunda. Okay, tweyanziza nnyo tweyanze. Jessica jangu otubuulire how you got the idea of wearing the gomesi. It's okay oba okoyesa okwogererawo oli. If you want you can stand. Right. Tukubanga otusurprisinze. Watugamba lulimbo ojja ne tukulinda ne tugamba leero ndowooza kayinza oba kapatra. Nga k'oyambadde. Yes. What happened? Byazze bitya? Ogumu ekitundu mbu gwa Shadia. Najja idea. Yeah. Ensonga lwaki nasobola okyusa outfit yange. Okay. Ku ngeri gye najja nyambaddemu.
yayiteweesa bazadde kitiibwa. Okitegedde, yes, tuyigira mu nsobi. That's why I changed. That's why nze nyambadde bwenti. Kitegeeza she can change so many ways, in so many ways, ate buli muntu akyusa. Wow. Thank you so much. Nenga abampagidde mwebale nnyo. And people love you so much. Yeah. Ate kino tukikujjukiza oba owangudde oba towangudde, you have a home here. You're always welcome and we love you so much. Mwebale kundaga mukwano. Amina. And we shall continue loving you. So kugenda okwateko mu ngalo number 1 family from day one. From day one oyo. Haga mukwaga akwagala from day one here. Okay. So ntwala omukisa guno okwebaza omwami ono. Yes. Yeah, n'abangumidde byonna bye nayogera anyway. N'abakugumidde empisa zembi ne bakwagalirayo. Abasigala nga banjagala n'empisa zange embi. Yes. But today I promise to change. Temundaba. Yeah, atandikidde kuko. She promises to change. And I've changed from now. Tukyusa mpisa tukwagalanga bwoli. Yes. Mwebale kunjagalanga bwenti. Nembasaba tuweze ssente batiimu Jessica. Tukyetaaga kakadde kamu? Tunoonya kakadde kamu. Yeah, right now tunoonya kakadde kamu muweze ssente tugende mu kalulu. Banga mpulira pressure eri bulala. Omuliro nguwulira bannaye tuweze ssente tugende mu kalulu. Nenga, thank you so much for loving me. Yeah, mwebale kunjagala the way. Thank you for loving my discipline. Nenga bannaye tuweze ssente gwe mulamwa tudde mu kalulu. Banga yo pressure ebula kunzita. Baweze ssente? Yeah, tudde mu kalulu. Pressure nyingi. Kamujja all the way from United States of Kalizo. Yeah, we wamwe no ddala. Yeah, your friend we Betelem. Yeah, your friend. Timu kyotera bannaye muwage. Timu kyotera kyakonda akala amatendo. So toyanza Jessica to obudde regardless, like you have a place in our hearts and we're gonna love you always. Naye nga batuwerezaayo onankubidde yani ye Zakia. Mitwalo 2 gye nabagambye nti twajawuddeko agambye aweereze jaso yonayo 2 angambye aweereze 2 nga za mwana atusabidde ku ssaala Rachel. Kati tegeeza 2 giri ogijjayo oba kubanga bw'aba yankubidde ng'aweerezza 2 simanyi oba ye Zakia Musubika mukwana ankubidde oba wooli mpaka message ombulire oba ye gwe Zakia. Alright, banaye tunoonya akakadde. Just one more wa maje nerabira nti enjogerayo teri erigumite teri mukawo. Okay, tunoonya akakadde mukama sawa 6 ez'ekiro sawa 6 era mbona akakadde kanzizeyo wamma tudde mugamba muti abali wano mbwera akakadde mwe musirike abagenyi abapya musirike bambi tukomyawo mikwano nabagambye leero sivaddu nga abagole tebayina kirabo kya anniversary ettaka. Yes, nemwe nyina message gye ndaba wano. Ne God abantu batwagadde. Abantu batwagadde. Tuna message ya mitwalo 5. Naawe Junior tokola ebyo. Weegule nga weegulira ku zizo. Tulinze
batubuulire tulinze tube bakkakkamu kati buli omu abale buli omu asabe owa ttiimu ye afuuyirire akagala agambe Mukama Shantara baba Shakara baba buli omu asabe bannange tulinze emitwalo 5 zenfunye zikyayinza n'okubanga zange ng'omuntu ziyinza okubanga kuba nyina ba client badipositinga sente zaabwe mukowoole sente zikyayinza okubanga nyina client alina oteekako deposit ya surprise obanga nyina omugole owa hot fashion ezo zizaleero gas toyinaayo eyo kanula amaaso mu comment mama una typinga of course oh my god esente bweziti ezo ezibaamu oludola baba mu ssimu abagagga bange omugagga wange bannange I've sent you another 500,000 and I'm playing. You're able to get the rest hopefully in the coming to improve on my end so I can contribute more. Wishing you all the best, Team Shadia. From our Wisha. Yakoze ebinene naye endagaano yali emushifa toyogeranga linnya lyange nange nekinkolera kuba kibba bagagga yeetala soka weebaze emitwalo 5 awo tunoonya 5 tweyanziza nnyo Werowisha webale kubeera nga owagira projekiti tusiima nnyo tweyanzeege bambi wanje mpulidde ogamba Team Shadia zeekubire negwe jasi bulijjo walinaana Jessica aba Team Jessica bwalinaana Shadia yakugamba biki nga tuli ekaliisizo teyakulaga keyesusse obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate